issue eriwo y'amasomero y'abyanjigiriza gye twogerako n'okusinga byonna okulaba nga tukuuma amasomero gaffe nga gagenda mu maaso. Emabegako gye tuvudde tetubadde nnyo na bwannannyini mu masomero gano, naye kaakati tuwulira nga kyaki tulina obwannannyini mu masomero nga amasomero agatandikibwa ekkanisa, era twagala kunyweza nnyo obukulembeze. Ennaku zino tufunye bannakigwanyizi bangi, oli alowooza tinsobola okugenda wonna waayagala, naye ate tuli selective olw'amasomero gaffe okugenda mu maaso n'okutuukiriza ebiruubirwa byago. Ng'ovudde eri n'ojja buzi, wabula ffe tulina okuwaayo kyekibaddewo ministry, era kuba kati ekyawamwami Kawumi kyemusinga okuba mu interested. Nze namusaba oluvannyuma lwa boodi okunsaba, tuba tusaba Mr. Kawumi amaleko omwaka aleme kugendera mwaka muki makkati. Kaakati abaana baffe bano abakola ebibuuzo basobole okumalako naye, ate naye alyoke omwaka egugwako kiba biti nomo okusinga okuviirawo mu makkati gaki g'omwaka. Kati ne bakisaba emyezi nga giri just term emu, myezi 3 oba 4, nempandikira ministry nenziramu minisita yennyini Muyingo n'aŋŋamba ekyo kituufu, naye mujje mulabe PS, mulabe engeri gye munaakolamu transition entuufu. Era baluwa yazze wiiki ewedde okuva namuwandiikira mbadde mulinda. Kati like next week tugendayo tutunule ani adda wano ani adda wali, essomero lyaffe ligende mu maaso. So si muntu kuva eri n'ajja yeepaatiikawo n'agamba nze nina okubeera wano by force, ekyo tekikola mukono. Wano wenyongera okusaba gavumenti twongere okukwatagana. Gavumenti ebadde ekikola bulungi nga tukkaanya ku mukulu w'essomero ani agenda wa, era ekyo nsaba kinywezebwe, kubanga ng'ekkanisa tulina emisingi gyaffe, tulina ebigendererwa byaffe, tulina lwaki ekkanisa yatandika essomero eryo ng'oggyeko ofuna amagezi, naye ate n'abaana baffe bano okubayamba okufuna Katonda. Kale tutunulira nnyo abakulu b'amasomero ne baddepute baabwe. Nyongera okusaba naddala ku local government mu masomero ga primary twongere okutambulira awamu nga tukkaanya ku musomesa ki agenda wa ku bakulu b'amasomero abo ne baddepute baabwe, kubanga kiri mu nzikiriza zonna eddiini oba ekkanisa webanga yetandise essomero Church of Uganda, edi teacher ateekwa okuba nga wanzikiriza eyo, nga bwe kiri mu Basiraamu, nga bwe kiri mu Bakatuliki, nga bwe kiri mu balala bonna. Ekyo tukinyweza era tukyetaaga nnyo. Ate ekirala, era njala kusaba abantu bonna, kubanga ennaku zino tulina bannakigwanyizi. Oli walaba essomero erisituse, walaba essomero erikola obulungi, ng'agezaako okuyita eno n'eri ajje yeekakaatike ku ssomero. Tekisoboka mu masomero gaffe, ffe nga Mukono tulina okulonda n'okukkaanyaako ne tukutwala mu ministry n'eryoka ekutuma. Alowooza nti ayinza okuyita awalala, tekikkirizibwa. Njagala kuba ekyokulabirako ng'ekya Mukono High. Mukono High abantu bangi bazze, naye tugenda kutula ne ministry, tetunaba kutuula kubanga nawandiikira ministry nga nsaba eri teacher ali amaleko omwaka, naye ministry yampise ne boodi ya Mukono High tugende tuteese tulabe ani adda mu kifo ekyo. Tulina olwedde abantu betulowooza bali ku mmeeza, kakati tulina kugenda ne ministry ate ne province, kubanga tutambulira wamu tunoonye ani omutuufu ayinza okudda mu mulimu ogwo omunene n'essomero lyaffe erituuse ayinza okukola. Kale nno nsaba abantu bonna mu masomero ng'ago nga olaba bawummula, tobuuka bubuusi n'ogenda eri n'olowooza nti ojja kujja ffe tukwanirize bwaniriza. Tulina okukkaanyaako ate n'okulaba omuntu omutuufu ayinza okutwala omulimu ogwo mu maaso. Badde kyakulabirako kya ssomero lyaffe eryo. Twebaza Mwami Kawumi omulimu gwakoze gubadde munene mulungi. Tugenda kufuna omuntu anaamusikira obulungi nga bwe tugenda okukkaanya ne ministry. Ebbaluwa baagituwadde, tugendayo tuteese tulabe ekinaatuukawo. So nsaba abakulu b'amasomero, kubanga tubavunaanyizibwa, mukole omulimu ogubagwanidde okukola. Ate n'abalala bonna abaagala okujja mu bukulembeze
muyite mu makubo amatuufu okusinga okubuuka wano na wali n'okupangirira tetujja kukkiriziganya. Tulina okukkaanya ffe tukuweereze ku ministry ate ministry eryoke ekuwa ebbaluwa ekuwa omulimu. Njala kwebaza nnyo olw'omulimu omulungi gwe mukoze, obuwulize bwe mukoze, kubanga tuzimbagana buli muntu yeetaaga munne mu masomero gano. Yes, Bishop, wabaddewo okutya kwonna, wabaddewo abantu abatandise okuvaayo okutunuulira essomero lyaffe, ki ekigenda mu maaso? Of course, ku ssomero lyaffe ng'erya Mukono High abalyagala bangi, naye ate lirina okubaamu editicha omu. Era gwe kyeŋŋambye tinawandiikira ministry, ministry kaakati yanzizeemu neŋŋamba nti Mr. Kawumi agenda kuwummula kituufu, naye kati tulina okugenda ne ministry n'omuntu n'abantu betulowooza tulondeko anaafuuka editicha w'essomero eryo. Naye ng'abantu bangi badde balyagala, naye liririmu tulina ofunako omuntu omu ate gwe tulabyeko ng'alina waakozeeko nga bikolebwa birabika alyoka ajje mu ssomero awo. Kubanga Mukono High erimu ku ssomero erya youth eriri ku standard mu nkulaakulana ne mu byensoma ne mu nteekateeka yaalyo. Kati oyinza kulipapira ddisulamu muntu yenna ate ayinza kubazza mabega. Twagala kugenda mu maaso. Kikosa kitya okusoma kwaffe buli bwe tufuna abasomesa abatagondera na kuwuliziganya nnyo na diocese mu masomero ag'enjawulo across the diocese? Obugonvu oba okuwuliziganya emu ku mbala y'omukulembeze omutuufu. Omukulembeze, kubanga senga tufuna abatatugondera, abantu bano tuba supervisinga, tubalungamya ku ki ekirina okukolebwa mu masomero gano. Kati senga ofuna omuntu nga yemanyi yekka, yeefuga yekka, tojja mugambako, tojja musobola. Kaakati entambula y'emirimu ebimu bafubye abasomesa baffe, naye naffe tubabeerako okulaba nga bakola bulungi, nga tutambulira wamu, ate n'ebigendwa byaffe ng'ekkanisa nabyo nga bivaayo bulungi. Daniel Lutu, the Vice Chairperson of the Board of Governors of Mukono High School, responsibility that I've taken for slightly over 3 years now. I'm yet to start my second term as a member of the board. So, as a board, we received a posting of a new head teacher way back in May 2024. Yet the current head teacher's term was to expire at the end of August 2024. So when we received this letter as having been posted here as a new head teacher, we advised him that the current head teacher's term of office is still on, and therefore we could not take him on. Secondly, we had written already to the Ministry of Education and Sports, the Permanent Secretary in particular, that the school has been going through serious challenges, and one, we requested that they allow the current head teacher to complete this year up to December 31st. Secondly, to secure, we have a neighbor who encroached on our land, and the current head teacher had actually understood the matter very well, and we told him before he leaves he must conclude that matter. Secondly, he should be able to complete the year with our current candidates so that they are not disorganized. And thirdly, the diocese as a foundation body of this school had not been consulted when they were coming up with the choice of head teacher that they had sent. So we requested that, one, the minister consults with the foundation body before they post somebody. Two, the current head teacher completes the year so that we don't disturb our candidates, senior 4 and senior 6. And three, and most importantly, he completes the process of securing our land to which a neighbor encroached
and which has been persistent for quite some time. So when when his term of office came to the end at the end of August, we sat and discussed the transition, and the minister gave us feedback that the foundation body gets in touch with the permanent secretary, Minister of Education and Sports, and the technical team, so that they agree on the suitable candidate, on the suitable person to replace the current head teacher. And that is just last week. That letter came last week, around 19th, 16th. That's when we received it. And the diocese is already in touch with the ministry over the same. Secondly, like I've said, the head teacher has been tasked to first conclude that matter, which we expect to conclude in the next 3 months, to secure our land encroached on by a neighbor whose details he knows. So we are now in the process of that transition. Now, whoever was sent here, we advised that he can get back. He's also one of those that they can consider, and the diocese can pick him on or not to replace. But I think for now, the position is that there is no head teacher posted, because even the letter that that we received from the ministry clearly put it that the diocese should get in touch with the ministry to come up with a suitable replacement. That one cancelled impliedly the earlier posting of Mr. Katongo Richard. That one impliedly cancelled that posting. Are you a couple, family, or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kobiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road, just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' pace with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne
abakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you